ne banywanyirirwa kuba twagala tugikole lumu bwe bafuluma nga nange nteekayo pepa. Tuuza abaana bababuulirire biki ebizibu ebiri mu kintu kino okusobola okulaba nga abaana babeeramu omutima. Yamututte malaria yamututte yawonye nafuna n'amaanyi agambuka ensozi maama owe maama galule waffe senga kunjokya bwana bwage obubalire ku ngalo ate sibimanyi yanimbuliddeko teyaŋŋambye yangeeruga nange nonyanjulira essuuka zo nti maama nze nno kati ndi musajja mukulu naye abaana nalongo bakuma abaana bakuume naye nga ngamba simulaba ate nga abalamu twasuze mu ntiisa twasuze mu kiyongobero olw'okufa kw'abaana baffe. Twafiirwa Sebanenya yali avuga tractor ku district mu mwezi guno gwennyini ogwa January, kyokka n'omwana we mu mwezi gwa January mwafiiridde ng'afiiridde mu kidiba. Mawulire gadde ga ntiisa nnyo kubanga abaana ndoozi ababeera bazannya, naye kye tusaba ebidiba bino bibeera nga bisimiddwa biteekebweko either nnyini byabiseeko fence era abiseeko n'obukuumi abaana kubanga basobola okufiiramu n'abaana abalala. Twafunye omukisa kuba abaana babadde ekime ky'abaana nga 10 babadde bonna basobola okukka muno, buli omu yadde alwana kutaasa munne, naye abamu balabe nga bali bagenze ne batya ne badduka. Otherwise twafiiriddwa abantu nga 10 mu kitundu kimu. N'olwekyo tusaba tuyambibweko ku bidiba bino ebisimibwa, ab'ebyokwerinda babiteeka amateeka bibeere nga birina engeri gye babikugiramu nga nnyini byo yennyini abinako access. Singa omuntu aba afiiridde mu bidiba bino nga tebirina fence tebirina ki, abantu bano bavunaanibwe kuba kati akadiba gala wonna gangi si wano wokka naye gye tuyita newotuuka yerufuka wali ebidiba bingi, naye abaana bo tebali ku ebyo, bajja bawuga banyumirwa ekivaamu ng'omwana alemererwa. N'olwekyo mu kutaasa obulamu bw'abaana baffe ebintu bino biteekebweko amateeka agabifuga ng'ababikozesa. Mukuye twaibu nga bwolaba environment eno nanga bwefaanana yonna ejjudde ebidiba, erina ebidiba ebisukka 8. So tusaba nannyini bidiba ffe ng'abakulembeze, nze kansala w'omuluka guno, tusaba kye tulina okukola tukwasiza awamu nga tuziba ebidiba bino okwewala enjega n'obulagajjavu obw'abantu abagenda ofiira mu bidiba bino, batali baana bato bokka. Kwe mabegako awo omusajja yali akuba amataffaali mu kirombe waggulu awo naye yaseerera n'agwa mu kidiba era n'afiiramu. Kati okuba kino kizze kigwawo tetugenda kumala kwekoona okumanya kye tusobola okukola ki okutereeza. Naye tusaba tukwataganire wamu bannannyini bidiba n'obukulembeze obwa Mpigi Town Council n'obwekyalo ky'e Bunnamweri tulabe nga tuziba ebidiba bino kuba tebirina kye bituyamba nga community okuleka okutumalira abantu. Twagala ekintu kimu, ebidiba bizibwe. Ebidiba biri mu kitundu kino bisukka mu 6. Era tusaba nannyini bidiba bino akole ekintu kimu, tewali kirala kyonna. Waliwo pulaani yali ezze wano ng'awo wonna baleeta kasasiro omuzi okumuggyeka buleeri nga bamuyiwa wano, yajja n'agaana kasasiro okukola ki okuddamu omuyiwawo. N'olw'ensonga eyo tetulina kyali kye twagala, bidiba kukola ki bizibwe. Bali waggulu omupiira bonna baawano Kati oli naye waali imaiti bagitutte ekiro kubanga bo badde bapangisa. Badde bapangisa yo maiti bagitwala ekiro. ye yaani oli ow'eri sayidi? Ye Asha n'eddala Asha Mayanja Remi Kasule
ebitebe byabadde abaana ne bafiira mu mazzi naye nze ekyenkubiriza abazadde naddala mukolidde okukuuma abaana nakubagoberera nnyo n'okubateekako obwobukambwe bwe mba nkiyita kubanga abaana babadde balina okubeera nga tebagobererwa nnyo olwokuba nti babadde bayingiramu ekyokugamba nti bagenze ku mupiira kati ate nga kuliko abalala babagulira buccenja kati bano nga bajja bakwate ku buccenja bwabwe bavuge nebagatta kuko naye nga nze kyenkubiriza ku bazadde bannange fena tuli bazadde abaana beetaaga okuteekako amaanyi okugoberera n'okubagamba emirimu gye bateekeddwa okukola mu budde bwakyo kyendowooza nti tekiyinza otutaasaako abalenzi myaka 2 nga bonna obalaba mu linnya muno bawuga naye nga abaana teboogerwako nga bonna nagamba omwana nti wayi lwaki muwugira mbi nnyo mujja kufiira omwana yanziramu yanga muzeeyi bwefa kubikwatako era ffe tubadde tubatunuulira wano nogaa nti kati bebamanyi omwana omuto okuddamu ekigambo bwe kityo naye naffe abazadde twesuuliddeyo gwannaggamba omwana myaka egyo ne babanga okuva awaka yavuddewo ssaawa 2 nadda awaka ssaawa 10 nga gwe tomubuuza nti owayo osiibyewa kati ekidibanga ekyo bwokiraba omwana bwakibuugamu ateka okudda waka nga asiiwuusa era okiraba kyonna kisiikuusa ettosi naye gwe tomubuuza nti owayi ettosi lino olijjeewa awanga 11 abaana mwabaddewo wano abaana nga 10 nga bawuga ne wagwawo enjego nti nno abaana 2 ne babbira wali ne badduka ku mulirwana awo ne basaba obuyambi naye olw'ensonga nti ekinnya kino kirimu steps eri wansi kiwanvu nga tekisoboka kuyambika kirimu ebbumba wansi abaana ne bafa bwe batyo nga tebafunye buyambi kati twagezezako okubira ku poliisi teyazze paka ku ssaawa nga 7 ogw'ekiro nannyini bidiba nakolaki n'ateekamu amaanyi ne basobola okunnyulula emirambo gino ne bagitwala ne bagiwa bazadde baabwe era ne giziikibwa. nga waali nga nange wendi naye kati saate ziwerawo nga mu ssaawa 8 awo nga mu 10 n'agenda ne banne baadde kagurupu nga k'abantu 10 kati ne bagenda balina gye bateera owugira bayitayo olukalu kati twabadde wano olw'eggulu nga bajja nga batugamba bannaye batugambye abaana bagudde mu mazzi naye bafudde naye abeewamu bwebali ewaka nga ngamba bannaye beego abaana yeyo gye bagenzeyo yennyini gye bagamba abantu gye bafiiridde tugenda okuddamu tugamba nti olwemi naye gwali kubafudde 2 wasembeyo okumulaba ssaawa 8 zabadde mu ssaawa 9 bazemu okuwulira nti ate afudde bagenza okuddamu okuwulira nti agudde mu mazzi badde balina gurupu y'abaana bangi abaana badde 11 kati be bavudde wano babadde ku makya bakeera kusamba mupiira wali balina koci waabwe kati olw'eggulo kyeyamaani waabwe n'abatwala ne bawuga abadde asomera Mbaale yagenze mu siniya 2 kati ono waffe wano adde agenze mu P7 kati abadde abatwala Mbaale ne bawuga ye abadde amanyi byonna ebikwata ye ekidiba ye gy'abadde asomera kati ekidiba akimanyi bulungi era mu kugenda okuwuga ye yabatutte kati bano ababadde batunyumiza nti babadde babuze ne bavaayo bulungi ne badde ebbali kati bano ababiri omu n'agamba kanziremu akamalirizo kuba ngenda kusomera ku Sande naddayo akamalirizo kati akamalirizo bagezobanga takyasobola takyavaayo kati ono kyamaani waabwe kafulu nakkayo asobole omujjayo ate naye nabbira kati nekubabaawo omulala waawo wa mulongo bamuyitaani Edi kati Edi naye n'agenda beekwata mbu akajegere bwe bati basobole okuvaayo kati Edi n'owamaganda zibamuyita Ddeewo
bo bali ne babeesikako bali ne baddayo bano ne bavaayo kati ne badduka bagenda kwerusi kati ne bakubira Mr. Sali omwami wa Kabaka ye yatutuuseeko wano nti abaana b'amaganda Dennis babiri bafiiridde mu kidiba kati awo ensasage n'etandika ne tukuŋŋaana ne babajjayo ne babatwala ku ddwaliro ne bafuna obuyambi ku ddwaliro ne babajjamu amazzi ne babatreatinga bulungi Dr. Musawo n'ababuulira n'ensonga lwaki bafudde batya n'ababuulira enfa gye bafuddemu ne batuwa emirambo gyaffe era katugenda giziika ogumu bagenda guziika Kamengo guno ogwawa nawo omugenzi Ssebanenya naye guli bagenda gutwala Masaka bayitayo Kalungu oli ye baawe abadde abeerawo era naye abadde abeerawo bonna bamulirano abaana bonna 11 babadde babeerawo abajjange bafiiridde mu kidiba kubanga abadde bajja ne babeera nti bazze kuwuga neŋŋate nga bw'omanya embeera kati ediba binene nga bw'omanya abavubuka bajja ne bagaba badde muno bawuge buli kaseera baavudde yiiri eri mu tawuni ne bajja bawugire eno kumbe entuuko yabadde ekoze eki yabadde etuuse mwenga abazadde mugenda kola kati nga ffe abazadde tulina kwekubira mulanga okuba nti kati wano waliwo ekintu kyabulabe nnyo tulina sobola kulaba nga tukolagana ne gavumenti tuwa oba obusobozi obusobola okuziba ebidiba bino n'amazzi ayo nga tegakyakola ki tegakyabeeramu kuba kati abaana bava eri bwe bazze kunyumirwa tebamanyi buzibu bukola ki kuba kati wano ne nannyini kidiba oba nannyini kyobaani tagenda kugamba nti kankuliyirire kubanga tekirina bbaluwa nti waliwo omuntu agamba nti oba yagiteekawo nga bizinensi ye kyova nti abantu bajja fiiramu nnyo wala balina teekawo mbeera eraga nti abantu baddamu kukola ki kujja kubeera muno kujja kuwugiramu n'abaana okwongera obbaga kuba abaana ekyamazima ojja genda ogamba omwana togendayo ye omwana agende yebbirire agende awuge tomanyi baana bangi naffe abazadde nga ffe abazadde tulina okuba nga twebeereramu okola nga tusobola okugamba abaana temugenda gindi kuba omwana bw'onoomugamba ng'entuuko yeeko etuuse era aba alina kugenda kwebbirira n'agenda n'awuga Mukama Katonda n'amuyitira awo naye tulina okusooka nga kalwaki mwagani yabagambye ogenda Asha ye yasembyeyo wanika omukono we bamaze ne bafumitayo omuti naye nga tebabalaba we bamaze nga babo ziva mu mazzi ne babanoonya nga tebabalaba awoze wennaku nnyo okumanya nenzija amaka amanya go nkwennyamira okw'abaana baffe abagudde mu kidiba ebunnamweri mu muka gw'ekakoola mu Pigitawuni Council. Abaana abo baali bagenze kutanya ng'era abaana bebakola bulijjo kutanya mupiira bave mu kisaawe bagende bawugemu nga naffe bwe twakola nga tuli bato naye tulina ennaku twafiiriddwako abaana babiri abafiidde mu kidiba ekyo naye ensonga gyempa abantu bonna naddala abazadde baffe nti embeera bwe yatuuka akati obulamu bwafuuka bwa bbeeyi nti omuntu wagenda mu mbeera ng'ey'okuwuga edda ebintu byayinga byakubeera nti omuntu agenda n'awuga twawugiranga mu budiba butonotono naye kakati bangambye ebidiba binene naye nkubiriza abazadde okwongera okukuuma abaana n'omukono gw'ekyuma mbeegayidde mu bulumi obw'ekika ekyagulu tulimu nga tuli mu bukosefu nti abaana ffe batugenzeeko twongere okunyweza mu kukuumayo abaana gye tubakuumamu. Ekyokubiri omusajja nannyini kidiba ekyo oba ebidiba banga ebingiko naye ebiri eyo munda baali babikwekeefe nga tumanyi nakumanya nti gyebiri naye banga ebidiba byabulabe ngenza otuukayo nga ndaba bidiba byabulabe nnyo ngenda kusaba omwami oyo bangambye abeera Nsangi with immediate effect tugenda kumuwandiikira ebbaluwa azibe ebidiba ebyo wana atasobodde biziba tugenda kubeera nga tuteekawo amaanyi gaffe nga bakulembeze kubanga tetujja kuluzinga abaana baffe nga tulaba omwana okutambula okuva wano n'atambula kilomitas 2 n'ekitundu agenda awuga ebunnamweri distance weri nnene naye ekyaba tute nti baali bamanyi nti waliyo ebidiba nga tubamanyi nti byawala ate ekidiba ky'ebbumba omuntu wakkayo bw'ati ebbumba lisobola okukwata ebigere nga tusobola kuvaayo ensonga ki abaana baffe bakoze eki bafiiriddeyo kuba singa gabadde mazzi ga bulijjo gandi bakasuse ku ngulu ne basooka baddawo ne baba nga omuntu asobola okubataasa ono twamugamba dde azibe ebidiba bino era ne kyamaani w'ekitundu mwami Sekkadi ne tumugamba akiteekese mu nkola agamba omwami nannyini bidiba bino ne mwami Sekkadde teyafaayo kubanga guno si gwe gusoose n'emabegakaawo mwafiiramu omwami yali mukubi wa bulooka omwo kale nno tuzze nga tukubira omulanga abakulembeze baffe okusinga ddala kyamaani naye nga tateekayo mwoyo kulaba nti ebidiba bino okugamba bannannyini bidiba abaabisima era bw'olaba wano wonna wajjudde bidiba
baana baviira ddala eyo Empambire baviira ddala mu town council ne bajja okuwugira wano naye nga kyabulabe nnyo kubanga abaana nga jjo kyemwalabye abaana abo baafiiriddemu era kijja kweyongera okukola ki kijja kweyongera okulabika nga abantu bafiiramu jagigere egweyo mu kidiba kati olugendo gisikayo ngerutalo nange kenyini lumu emabega myezi giwezenga 3 nali ndi wali ekisaawe kyange nga mpulira enduulu eno ezivuga esaawa zali nga 9 ng'abaana bakola kibaleekana nange uno agudde mu kidiba omwana ajja adduka nsanga wali eri nemubuuza kiki nti munnafe agudde mu kidiba mbadde mukola kiba tuvuba bwa nnyanja kati waliwo abaana b'engobe eno ne basuuza ebidiba ebinaaka ebitimba obw'ensiri babubise bw'ennyanja nemugajja tugende nendaba oli nenteeka ebinaaka ebyo ebitimba nemugaleeta ekitimba ekyo nekisiba ku buloka 2 ngenda okujja okutuuka ng'ali bbali eri akutte ku busubi bwati naye ng'amazzi gamuliwa nensiba buloka nensala akatimba kano nenkakasuka eri gyali nakikwata nemugakwata ekitimba ekyo netumusika ate abatuuka wakati mu mazzi nabbira netumusika nnyo okutusa twamugusa ettale netumugjayo nemuteeka awo nembabuuza mumaze ebbanga ki nga mugyeyo bulijjo tujja ntuvuba wano ogw'ennyanja wano n'omusajja alina akaato akavuba awo ki abuteekako awo avubemu ebyennyanja bito kati nange olw'obusungu bungi okuba bunaama nakwata ejjambiya yange nengenda babbali wali neetema omuggo nembakuba buli mwana kuba baali 3 omwana mukuba embooko 5 abusiddangayo kubalaba kojja omwana eyagudde mu mazzi bavuddeyo ne batambula kilomita nga mmeka ne bagenda eyo St John's yafiiridde munnange mawulire twagafunye mu ssaawa ng'emu twamugjeyo ku ssaawa nga 5 ez'ekiro nekino kyavudde ku kiguluza abaana naye abaana bagenda omuzannyo bafunye munnaabwe yabatutte eyo abatwala ku kidiba ne bakola ki ono eyafudde omulala yabatutte kuba yasomera eyo Mbale kati nga batufaako owo yaani eyafudde Lemikiyo Kasule myaka ng'emeka myaka 15 nga wakati w'essaawa 12:11 twafunye enjega y'abaana 2 bazze okubuga babadde abaana 10 bavudde gye bavudde mu tawuni eyo ku kyalo bakiyita Church Center kyensonga kyaka kibadde bakikola mu bbanga libaagalira buli bwagala bajja bawuge aga tugende bunnamwiri wali ebidiba tujja kuwuga bavamu n'obwennyanja Katonda nga bwagera tagera kibi lunaku lwabwe 2 wabadde lutuuse bannaabwe bebabadde nabo bakubye enduulu okujja okubadduukira tugenda okutuuka wano nga ekidiba byonna bya Tosi nga teri ngeri muntu gyokka mu kidiba kya Tosi obuwanvu biwanvu nnyo naffe twabadde beeraliikirivu mu budde obwo era twavudde wano essaawa nga 5 ate netukoma ku ssaawa nga 7 nga nannyini bidiba aleese abasobola okujja abantu bano mu binnya era bavudde ne bakwasibwa bazadde be kwava abapoliisi okulemererwa kwa polisi yatuuse nega nteyina polisi empigi teyina enforcement emala ya malini kutuwa kujjayo bantu bano olw'embeera ebidiba gifaanaganamu nga bubiraba kiri kidiba kino kidiba kino kidiba eri kidiba eri bidiba kati nga tusaba nti twetaaga ne polisi Uganda polisi etuyambe lwakiri buli regional police weeri ebeerewo ne enforcement ey'amalini nga bweyina eya fire ku regional police soko kubakiza n'okusaasira abazadde b'omwana ono omwana waffe omwana waffe olw'okufiirwa omwana waffe abaana bafudde mu kidiba 2 n'empuliriza abazadde okukuuma abaana biseera bya luwummula okukola nga babakuuma obutafuna mugenje buno okusobola okwewoleka singa baba bafuuliddwa kubanga bano kusinza distance gye batambudde mayiro ziringa 3 bakujja ozisula paka gye babadde ebungala netusaba mukuuma abaana biseera by'oluwummula baleme kutaayaaya kubanga obuzibu bonna obusinga oba mu kutaayaaya naye kubagiza bonna naasira bonna abafiiriddwa abaana baabwe abooluganda ab'emikwano ne baliraanwa nze erinnya lyange nze batte sekandi eryo William nze mutongole bw'ekyalo kino
nga ne nannyini mwana ono yali mumyufu. Oyaze negamba tejasobola nteekateeka tulindeko ne twekolera enteekateeka ng'abatuuze ne tujjayo abaana baffe tubatwala ku ddwaliro era eddwaliro ne litukolako batuuse ewaka era leero kugenda kusuuka owawano ye Remi kale limanyikirya lwa Remi ery'Oluganda bamugulamu lyataata naye nga ye Remi Sebanenya Remi yogera nnyo badde tugenze samba mupiira kati bo nebagamu noboka basooke bagende tuugemu ffe ne tugenda ne tusooka ne tuuga netubagana temugenda eri wala bo ne bagaana ne bagenda ffe ne tuvaayo ne twambala badde twakambala twagenza okuddamu nga tetubalaba oti ono nadduka n'ayita abasajja be babajjeyo abasajja si be babajjeyo wasembye laba kibu zinasembye laba nga babuze mukazi gwani Abdamu wa Junior Abdamu ku ddoboozi twabadde tugenza obuga nyine mugamba togende ewala ewanakutwalibwa amazzi n'agaana kati nze namugamba mujja genda ewala mukkirire yaawe wala obwedda tuwugira wano kumpi nga tetuwugira eri wala lwamaze bo ye ne munne woli ashaye yatutwalayo n'atugamba nnene waliyo gye bawugira kati kabadde tugenze samba mupiira olwalabye ekidiba n'ebya mupiira netugenda kuwuge twawuze nnene n'agenda ewala ne asha netutaasaako omwana oyo bamuyita Edi gwe twataasizzaako yekka ye n'avaayo ne tumugamba kwatako ku banno baliweyo mwabadde bameka 9 ani naani bojjukire Lemi abasigaddewo bonna bojjukira bwe mwabadde Lemi nabadde engeri yeneesimbyewo ku kitundu nalidde nabo essaawa 9 ewaka ekyemisana entambula nenyenda nabadde njeeyo ku ssaawa 12 abatuuze bamuzita abaana babiri bagudde mu kidiba embaale saatwongera ku ddoboozi bagudde embaale mu kidiba kati nesimanga nentuuka ewaka nga kituufu ababiri sibalabawo ngenda otuukayo nembanoonya nembalaba abange abaneiba bebabideba so kola enteekateeka poliisi yazze negamba tejjasobola fene twekolera enteekateeka ey'okujjayo era twabajeyo saawa aki yalubeerera omukama alina engeri gy'asasulamu ono amututte naye ajja tukubagisa mu ngeri ndala nnyo amaka gano ono twagala obbasabira tubasabira eddembe mu mutima omukama anyiga ebiwundu byonna ebiri ku mitima gyammwe agambye nti tusanyuke tujaguze kubanga empeera yaffe nene mu ggulu ono tumusabira eggulu kubanga ku myaka egyo gyafiiriddeko toyinza kugamba nti abadde mwonoonyi toyinza kugamba nti abadde mubi toyinza kugamba nti abadde akola ebikolobiro awo naamuteguddewo agende ng'omwoyo gwe gukyali mutukuvu era amulabe nga bw'afaanana ano mu mbeera twagala okusabira abo abatuuse nnyiike abatuuse nnawo ku balala bakyuke bakayinza okuba kati amaanyi bageewulira bagamba amaanyi ameemanye naye budde twagala okwebasa omukama ate ne talanta gye yamuwa tebadde musambi wa mupiira yanawuliddeko nti bavudde ku kisaawo genda toze bbugumu eringi lino ne bagenda okukuba ku ddubi okuwuga tamukabenjaako bwe yagendedde ne munne naye tumusabira ate n'abala bonna be babadde nabo ekikanga bwekyo abasimattuse
tekiyinza kubava mu mutwe. Munnaabwe banaabeera mu kusamba omupiira bajja kuba bajjukira, banaabeeranga babadde batula ne mu kiraasi bajja kuba bamujjukira. Awo nabo bonna twagala obbasabira n'okubagumya tiruliba olwo naffe tujja kukola ki, tujja kumusangayo. Katemba amawulire gabatuuseko budde? Amawulire gatutuuseko kyamaanyi we bayita batyango after lugala kakalakaddamu sigala kavule Gunnamweri yakubidde mwami Sali essimu n'amugamba abaana bagambye abaana badenesi bagudde mazzi. Kati nze okugafuna okutegeera nti bagudde mazzi Honorable Nakawunda yankubidde ngamba bagambye abaana badenesi bagudde mazzi. Kati nze nina mukulu wange Dennis babaddewo ne mugamba abange ngulaki mbayina nabadde nkyali awo nga mama wo omugenzi badde batambula nga banoonya ssente za kabonda akakyaki yafaza kibi mwami Sali yabasanze wali mu station kube yampa ku kyaki n'abagamba abaana bamwe bakubidde essimu bali bagudde mazzi ngala zadde sanga zabadde saa 10 naye waka basibidde ssaawa 9 babadde abaana 9 nga bonna bakuna ku kyalo. Bonna bakuna ku kyalo. Kati abawonye be bayogese. Abawonye batuuse eri bababuuza basoose kutya bwe bagudde mazzi balaba nabo tebadda ne basooka balinako badde waggulu balebe tebadda ku lukubendo okujja okubadduukirira. Kati abazze okubadduukira baabana bagamba nti batanse kuddira poliisi amasimu abaana kwe kudduka bana bane basasaani badduka ne bavaayo. Naye okutegeera nti wano bakutteko omwana omu ne bamuleeta wano owamaaga owa Dennis ne bamuleeta wano. Nki buyingire mu Bwakabaka obw'omuggulu. Evvanje tugamba tusanyu Saasisi era yeetabe ne ku mikolo emitukuvu egy'omuggulu. Ayi mu myaka gye emimpi mu busobozi bwo naawe osobola okukola ebyamaanyi, osobola okukola ebinene. Amiina. Osobola okukola omwana wo ng'afa ebintu byebisiwe